tuwasa olwakawaayiraako nabbi ke yalekawo nti owasa omukazi ono ng'obusambwe bunafu n'oleeta ono ng'ate azaala bubi n'oleeta ono olw'ebizibu by'ogenda ng'ofuna naye bw'otabaawo nnyo bizibu bingi temwemanyizanga nnyo okukuŋŋaanya namba 4 namba 3 wabaawo era emikisa mingi egy'abaana bano oba famireyo okutandika okutaaguka. Ekyo tujja ku nabbi Zakariya. Kale nabbi Zakariya yavaako kye bayita Isirayiri, abantu abatambula ekiro. Isirayiri mutabani w'omu yadduka ekiro ng'alina gy'agenda wakojjaawe, kwe kuva ekigambo ekyo okutambula ekiro. Musa alayhi salatu wassalaamu yatambula ne bemuyita Abayisirayiri oba batambula ekiro ng'abajja wa Falaawo ng'alina w'abatwala mu nsi yaabwe emanyiddwa. Baakola obunnanfuusi ne baddamu binabbi wa Allah n'abanyiigira era yagamba nti itrukuhum sayatihuuna fil ardi 40 sana, baleke bagenda kubonaabona oba bagenda kuzunga mu nsi nga benjeera okumala emyaka 40. Amanyi baga nti emyaka egyo Allah era ategeeza nkomerero. Abayisirayiri Allah n'abanga abasazeeko tebayina kifo, tebayina nsi, tebayina ttaka. Bwe baali batwalibwa baddamu binabbi n'atabatwalawo. Kati abantu abo bakkirizibwa mu mateeka okubudamya, naye obusiraamu bwatugaana baliraanya kumpi n'abantu. Muli akagambo ako? Obusiraamu bwaziyiza okuliraanya Omuyisirayiri kumpi n'abantu. Bw'aba n'abudamizibwa abantu nga wano tunoonyayo olwererezi nga luli bbali ddala n'abantu ne babawaawo. Lwaki? Bayinayo sense ey'omukaaga, bayina ke baawukana ku bantu. Ako mukawulidde? Abayisirayiri bayina ke baawukanamu ku bantu, bayinayo sense ey'omukaaga. Kati omuntu gwe mutagatta sense ezo oba gwe mutafaanaganya, obusiraamu tebukkiriza kuwangaala naye. Obusiraamu bwagala okusula n'enkoko omuliri, tebukkiriza kukola mukwano namba kusula nayo. Lwaki? Muyina sense ze mutagatta. Allah yatugaana okulya n'Abayisirayiri. Era haram neeteekebwako demarcation mu Luganda kyeki? Nsalosalo. Ne wateekebwawo demarcation awo nga tebasaana kusukkawo. Muntegeera? Kati Musa alayhi salatu wassalaamu yali abajje wa Falaawo ng'abanunudde ng'alina w'abatwala, era najja n'abatuuza meeting n'abagamba kifo gundi we mugenda mulimu omukulembeze ayitibwa bw'ati, mummwe baŋŋambye gundi yagenda okuba omukulembeze, mugende mulwanisa abantu abo baviire mu kyalo ekyo. Ye Jaaluuta ne Twaluuta nga Allah bw'olaba nyumya mu Qur'ani yaga nti waqatala Twaluuta Jaaluuta. Mu bana abaali bazze mwalimu Twaluuta era yatta Jaaluuta, era alina okutta nannyini kitundu eri. Ne bano baagaana ne balemeraawo, Allah n'aba nga tabawadde kifo. Kati baayagala okuddayo ku nnyumba ya Allah okwebudamyawo naye nga busiwaawo. N'Abapakistan ennyumba si yaabwe, basiranja muwulize bulungi ebyafaayo bino, nabo si yaabwe era nabo siba nannyini kitundu, wabula mu kusindizaamu bwe batuufu b'okusindizaawo. Olw'ensonga ennyumba ya Allah weeri mu nsi yonna nga muli haramu ey'e Makka, Munnayuganda bw'ogenda okusindizaawo toyinaayo kawaayiro konna kagiggaana kubanga ennyumba ya Allah eriwo okusindizaamu. Era ne Baitul Muqaddas bwekyo bweri, Abapakistani batuufu bakusindizaawo naye si bannannyini kifo nga Qur'ani bwe banyumyako. Kati baba Abayisirayiri tebakkirizibwa ate kusindizaawo kubanga Allah yabagaana okuliraana abantu. Kati masjidi eyo yamenyeddwa nga baganda bafaawo Abayisirayiri bakozesa obusungu nti bagobebwawo, naye ng'ekiri emabega ab'ebitwala okuba nti mulaba kumpi Amerika yeri ku kintu ekyo. Kati njagala muwulire obukulu bw'omuzikiti. Allah subhanahu wa ta'ala mu byafaayo by'emizikiti oba ebyafaayo by'amasinzizo lwaki weegali. Ekisooka ye senta y'Abasiraamu bafunira amawulire agakwata ku Allah waabwe n'agakwata ku mpangala yaabwe. Kuva dda masjidi
obukulu bwayo obusooka ye senta oba kyekifo oba ye office abasiraamu balina okufunira amawulire agakwata ku Allah waabwe n'agakwata ku mpangaala yaabwe. obukulu bwa masjidi yakolako ng'ekkomera ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waliwo omuddu eyabba, omuddu oyo bwabba ne gwe yabba n'amulaganisa nti bwompaabira ngenda kutta. baali bali awo mpaka n'ayungula abasiraamu ne bamukwata omubbi, ne baleeta ekiwagi kyali kinene ne bakiteeka mu masjidi ne bamusibako. masjidi esobola okukola ng'ekkooti ate mu kiseera kyekimu esobola okukola ng'ekkomera. masjidi njala muwulize bulungi, tuli ku mutwe gugamba obukulu bw'omuzikiti mu busiraamu. sallallahu alaihi wasallam yakozesaako masjidi ng'eddwaliro. basiraamu bavanga eyo olumu mu ntalo, balina ebiwundu, balina ebisago n'ebirala nga babajjanjabira ate ku masjidi. naye yali asobola bulungi okuteekawo ekifo ekyeyawudde mustashifa eky'eddwaliro. lwaki masjidi olumu ekozesebwa ng'ekkomero oba ng'eddwaliro era kusomesezaako bantu? yensonga lwaki kiri mu sunna omuntu nga yafudde okusaalira mayiti ku masjidi. ne bagijja gye bagijje ne bagyete ne mugisaalira neryoka etwalibwa gyegenda okuziikibwa. kiri mu sunna. masjidi ekozesebwa ng'ekkuŋŋaaniro lya buli muntu n'okumanyirawo amawulire. bannange tulinawo baganda baffe wano baali azaamaanyiza ekyalo gundi yegundi negundi era tubayina. era abasiraamu abo ne bagibwayo ne balabwako ne batandika okusaala nga bakuumibwa nga basamba balabye. enkya omusiraamu anaamugwako bamutukula oba wa manyi nti omuddu oyo yabbako kasooli mu kisenyi. ntegerekese. era etteeka Allah lyaleeta mu Qur'an ery'okuggyako emikono lyali terinaba, wabula ng'ekirimu muntu oyo kubanga kumulaga bantu bulabe bumulimu. bweyamalangako ekibuzo nebikyamulwa kya myezi 2 oba wiiki 2 oyo n'amuta nga gy'omusiŋŋaana omanya temusaamu yabbako mu kisenyi. ekyo ne kivaawo Allah n'aleeta akabonero nga kakumuggyako mukono naye nga tukozesa okusongola. nga ne bw'omusanga ekkongo ng'omukono gwavaako naye nga wasongovu manyi nti omuddu we bamuggyako omukono nga bba. bw'osiŋŋaana nga kiri muno ng'omanya nti yabba ogwokubiri ne batema muno. bw'osiŋŋaana ogwokusatu nga lwe batandise ekkono. tegerekese. kasita obubbi bugaana emikono gyonna ne givaako nasigala nga alemeddemu obubbi, tutandika okugenda nga tumwonoona bamulanga mu bifo ebyenjawulo. ganda waffe gundi si mulungi, ganda waffe gundi si n'ebirala. kati masjidi olumu yakozesebwa ng'ekkomera ate olumu ng'eddwaliro. nabbi ng'asomesezaako olumu obulwadde okuluba obulwadde ng'omuddu ali awo ng'amujjanjaba jabuzi n'agenda. masjidi obukulu bwayo obusooka yateekebwawo ng'okufunirawo amawulire agakwata ku bantu. masjidi y'e Makka yalumbibwa nga nabbi akyali mwana. musajja ayitibwa Abraha yajja n'ensolo ze zaali z'amaanyi nga bazze okulumba masjidi y'e Makka. nga balaba abasiraamu bakuŋŋaanirawo babuuza kiki nga baagala bagijjewo babulwe senta yaabwe. Allah n'avaayo n'akola protection ku nnyumba eyo. ye aya egamba nti alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, mwe temujjukira temulaba Allah bwe yafuula bannannyini ensolo enjovu ezaali zizza okumalawo haramu. olya bulungi yakola ki Allah? wa arsala alaihim tayran ababil. Allah yasindika obunyonyi bwava mu ggulu nga bulina obuyinja naye ng'akayinja ako kaliko n'ekigambo. w'ensolo zaalina amannya n'abazivuga nga abaziriko banjawulo. kati nga n'akasolo akayinja kamanyiddwa nga akanyonyi kagambiddwa nti gw'otutte kayinja ka gundi. aba mukitegedde ekyo. baali ku nsolo abayuda aboononefu nga bagenda kumenya haramu ey'e Makka.
naye ensolo zivugibwa bantu. Allah n'asindiko obunyonyi ng'akanyonyi kakutte akayinja mu kamwa ng'akayinja kookya naye ng'akayinja kaliko n'erinnya ly'oyo gwe kateeka okugwako, nga sigamba nti obunyonyi bungi mu bbanga bugenda kusobola kusuuzi buyinja, wabula buli kayinja nga kayina gwe kateeka okugwako special. Tega nti wa arsala alayhim tayran ababil, bwali bumanyiddwa nawo obugenda obuyinja okusuulibwa, nga buli kanyonyi akata gukasuulira amanyiddwa, ako kasaidi ako kagundi. Allah yakola faja'alahum ka'asfin maakul. Allah yabasaanyawo mu mbeera etagambika, ng'oyinza okugamba nti baddidde ebisuubi bibalinnye oba mmere eriddwa oba bisaaniiko. Allah n'abanga yanunula haramu ye bw'atyo. Haramu ey'okubiri yeeyo ye ya Jerusalemu gye bayita Baitul Muqaddas. Baitun kitegeeza ennyumba, al-Muqaddas kyonkiga muqaddas, nyumba eweebwa ekitiibwa. Era ennyumba yo ya mizizo, erinawo ebintu by'emizizo bingi ebyetoolodde haramu y'e Makka, eby'emizizo ebiziyizibwa bingi. Ne bagala tokola kino, awo tokkirizibwa kujeregerawo muntu, awo tokkirizibwa kuvumirawo muntu kivumo, awo tokkirizibwa kasuka jjinja singa likoona ensolo oba omuntu najja omusaayi owa kino, awo tebakolerawo kino. Kati ennyumba eyeetolodde ebifo byonna nga bya mizizo ebisinga. Olina wootuuka n'oyambala enkutu ng'oggyemu engozi zonna ez'omunda, nandapati ng'ogiggyemu ng'oli mu nkutu zokka, nga ne fulaati gy'oteekwa okwambala oba engatto teriiko wuzi, nga wooli oli mu bwerinde. Tokkirizibwa kunaaba mubiri ng'engoye zonna zijjamu, tokkirizibwa kusala kusukula wadde kaviiri, tokkirizibwa kuzanyira ku binkwawa nga weesibye engoli ezo ng'oli mu bunkenke obutabangako ennaku zimala kuggwako oba okwetoololwa haramu ne bakugjamu engoye ezo. Kati kifo eyitibwa masjidul haram olw'okuba nti yo weeri waliwo Allah ebintu by'emizizo bingi byateekawo. Obadde otambula accidentally n'omenya omuti n'oggyako akatabi, mikolo gifudde, oba onoze kakoola mikolo gifudde, oba olinawo oguddeko akasubi n'okakuula bw'oti emikolo ogisse, oba mbadde musaaga nemulumugana neggwe embwa gw'olina amagezi emikolo gifudde. Kati bagiyita masiri y'emizizo, olina w'obeerera ku bunkenke, weetakudde accident olina akawuno gy'omusaayi mikolo gikomyawo. Kati ng'oli ku bunkenke obutabanga nawo weegendereza buli kyogenda okukola. Ne bagiyita masjidil haramu, oba bazita haramaini, ey'e Madiina n'ey'e Makka. Eyo masjidi ya mizizo. Nayitibwa masjidul muqaddas au al-muqaddas, kifo Allah kye yawa ekitiibwa, kifo ekyenkizo mu nsi. Zeezo haramu ebbiri ezoogerwako mu Kulaani, ey'e Makka awali Kaaba n'ey'e Jerusalemu Abayisirayiri gye balumbye. Kyekyokukola Abasiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala alina byababanja era byabavunaana. Obunafu bw'Obusiraamu oba obw'Abasiraamu obujja bweyoleka mu bintu ebimu buleetera eddiini okusaanawo. Natandikidde ku mutwe ogugamba nti masjidi ya wano mulina obunafu bwa jamaa. Mu Kampala yonna obunafu buli wano obwa jamaa, naye ebimu ku byama bya masjidi yali jamaa, bantu kujja mu bwangu ne babeerawo. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amagye bwe gaasalako Abasiraamu kye bayita Ghazwatul Ahzab, amawanga gonna ejitama qabaila al-arab, amawanga g'Abawarabu gonna geegattako mu lutalo olwo nga eyimu yaabwe ng'Obusiraamu bulina okuva ku maapu y'ensi yonna. Eyakeera ku makya okutambula ng'agenda mu jjama eya subuhi ye yalaba kyatalabanga nako, ng'enkuba etonnya ng'abasinga bonna bakyali mu mayumba. Lwe lutalo lwokka mu Busiraamu olwagwawo abruptire nga umma egenda kukomaawo.
nga amawanga gamaze ebbanga nga geetegeka nga umma temanyi, naye omuddu aba agenda mu jamaa n'abaako we yayita n'alaba kyatalabanga, nga bakutte zibendera zaabwe ziba myufu n'eza yero ezaali ziraga nti obusamba bulumbye. Umma yaffe ekozesa bendera ya green ne ya white. Yali agenda mu ssolo lwakiraba mu subuhi n'amanya nti umma ewedde, nga teri mawulire gaafulumye naku, n'adduka mangu nga tanaba nagenda kusaala, n'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyali kiguddewo. Mbaka n'abaako abatono be yatumya, omwali Kalimagzi ayitibwa Silman al-Farisi. Luyitibwa Ghazwatul Handaq olw'okuba nti Silman Farisi ashara ala nabi bi khufratil handaq hawla al-Madina. Silman yawa amagezi mu bwangu basime ekinnya kyetololwa ekibuga mu bwangu nga ayina tactic gye baagala okutasirawo umma, ne luweebwa erinnya eryo. Luyitibwa Ahzab lianna ijtama qabaila al-Arab, beegatta amawanga g'Abawarabu bonna olw'okumalawo obusiraamu, ne luweebwa amannya ameka? 2. Mu lutalo olwo okutaasibwa kwaffe yali jamaa. Oluvannyuma magezi agaweebwa omusajja ayitibwa Silman al-Farisi, yaleeta ekiteeso nabbi n'akigula era umma we yawonera. Abaali bajja okuzinduukiriza mu bwangu nga tebamanyi kigenda mu maaso baagwa mu binnya ebyo aboononefu, era baafiira mu bangi kitagambika, naye nga amagezi ago Silman yagaleeta. Ekyokubiri, umma erabuka mangu nti waliwo ekiguddewo olw'oyo omukeeze yekka eyali akedde ng'agenda mu ki? Awo nno Bilaali kwe kulangirira nga umma bwefunye obuzibu, bwe yatuuka ku kigambo ekigamba nti hayya ala ssala n'akibuuka. Asamba bamanya nti waliyo obuzibu ku masigidi, ne bafuutuka ne bajja. Kati masigidi senta yaffe enkulu mu Busiraamu. Kyandibadde kya mu mpisa na kya mbwegendereza nnyo okubaako abantu abawera mu 20 nga ne azaani tennaba before bo nga bali ku masigidi, either nga bali mu azikaali oba mu sunna. Kya mu mpisa atalina nnyo bimugenda mukwata n'awaayo eddakiika nga 4 after swala oba essaawa nnamba ye ng'ali mu masigidi, either asoma oba tasoma. Masigidi kyekifo kyokka mu nsi Allah kyasinga okwagala, ate akatale kyekifo Allah mu nsi kyasinga okukyawa. Olw'okuba nti ensi egenze ekula, kati amaduuka agammwe ago tuyita obutale, era naawe wansi we muli mubirime katale saawa eno mu mateeka g'obutale n'ago katale. Kati Allah mu bifo mu nsi byasinga okunakuwalira nga tayagala kubirabako, so nga ate akimanyi gye mukolera bwe butale, era akwagala ku makya ng'oyingira okusoma edduwa, akwagala ng'ofuluma okusoma edduwa, akwewaza okuba nga gwokedde mu katale, ate akwewaza okuba nga gwosimbyeyo okuva mu katale. Akomukawulidde? Naye olw'omulugube ogwa ssente n'ebyenfuna oli afubutuka mu masigidi nga sipiidi gyatuttaawo alina gwageza okupimira ebinyeebwa, nga n'okukerewakwe ekyamukereyeza abadde alina gwapimira ebinyeebwa. Mubitegedde? Kati ng'ate gyakerewa okujja Allah gy'asinga okwagala, era waafubutuka ave era Allah waasinga okwagala. Ali ebitiibwa mu masigidi obudde. Masigidi bw'ofuna omukisa ng'ebadde kuli kumpi, nungi nnyo nika okubeera masigidi. Nika kirungi nnyo okubeera mu masigidi. Nika ntegeeza okuwoobwa. Era nika y'amasigidi mu mateeka tesukka ssaawa 4 ku 3 eba ya Lwakuna oba Lwakutaano. Mulize bulungi kulaga obukulu bwaki bw'amasigidi, nti bw'oba olina muwalawo olina gwogenda omumugabira omuvubuka, kyandibadde kirungi ku Lwokutaano ne mukeera essaawa 2 n'ajja n'abantu be mbatuulaawo
naawe abawo ne badda sayidi eno, omuwala nadda mu bantu be n'ono nadda mu bantu be. Omusiraamu imaamu n'amugamba nti okkiriza okuwa omusiraamu oyo omwana wo, naddamu nti nzikiriza okutwala omwana we ku lw'amahala emitwalo 10 gye muwadde. N'ono naddamu nti nzikiriza okufumbirwa gundi ku lw'amahala emitwalo 10 gye muwadde. Nga bali masjidi khutubatu nika, imaamu n'ava ku kituuti kwakolera khutuba ya masjidi n'ayimirira wali n'abuulirira abafumbo gye bayita khutubatu nika n'abata. Eyo emmale gye esinga okuba mu baraka, saawa 4 ku 3 n'abata. Muntegedde? Masjidi teziikwako ne bw'oba gwe watuwa ettaka eryo. Olinga alowooza nti nga bwe mbawadde ekifo ekyo n'obukulu bwakyo bwe mba nga nfudde muteekanga mmanju oba mu maaso gaayo. Teziikwako. Masjidi tebakoleramu mukolo gwa kuyimba wadde ifurahi alhisayi oba kapate konna akeetaagisa okunyumirwamukko. Nga bwe twalabye abajega nga bali koludi Kampala ne bafulumya oluyimba ne bakulubira ne Allah akayimba. Oba mwakalabika akayimba ako? Mwalabyeko oluyimba olwo? Luli ku social media tutambula, balufumuza koludi Kampala. Ab'ebitiibwa tebayimbira nabbi, tebayimbira Allah. Mu bimu ku bintu by'osobola okukolera Allah ne nabbi nga bya bunyoomoofu nga bisinga n'okuvuma kwe kumukubirayo oluyimba. Ne oba omuwaanya ebyenkanawa, Allah tawaanibwa ekyo kyateewaana nakyo, aye talina bwetaavu bwa kumuwaana. Wama allamnaahu shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anu mubin. Muhammad sikuyigirizanga kuyimba, ate era tekikugwanira gwe kuyimba. Tebakuyimbiranga, temunyimbiranga. Kulaani gye muwulira musoma si kuyimba, kuli kusinza Allah. Kati masjidi ekyo twakikoleramu. Masjidi ekolebwa kye bayita tazyin, okuwundwa oba okugiwunda. Naye okuwunda okwo nga tekuulabankanye maaso g'abasaaze. Nga bw'obeera mu ssala bw'oti n'otunuulira akantu ke baatika ku masjidi, obwongo busobola okugenda, ako kaba kaggyibwako. Nga bw'olaba okuwandiika ebigambo ku masjidi n'ogyetooloola, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Omuddu ono omusaaze ayinza okusitula amaaso n'asoma ekigambo ekyo, kati n'ayagala alabe ekiddako, n'amaliriza nga amaaso ge gali mu kutambula ng'eyawandiika gw'omufuukidde obuzibu. Abamu bateekako mannya ga Allah: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Kati omuddu ono bw'abeera ku rukuu awulira nga ayagala ategeera erinnya erisembayo, amaliriza atunuddeko mu nsonda n'aliraba nti As-Salam, nekigaanibwa. Masjidi tusobola okugabirawo ebintu bya COVID liizba oba eba bituweereddwa. Lwaki ndese bya COVID? Kubanga mwabangamu okusiba obuveera nga babupanze mu layini, bwekubya amabanga distancing, olondawo n'ogenda. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagabirawo eminyago, then nga basitula omwomu n'ojjawo n'ogenda. Wewaava Khawarij omwe yamugamba nti toli mwenkanya, abamu nga batutte bingi, abamu nga binene n'ebirala. Nabaga nti mal ladhi ya'dil, ani gwosuubira asobola okwenkanyankanya idha lam a'dil, bwe mba Muhammad asobola okwenkanyankanya. Naga nti Allah bwandika mu nsi nga ndi mulamu, ngenda kuyigganya ba Khawarij, ngenda kubatta. Abo qilaabu ahlun nar, ezo zembwa z'abantu b'omu muliro Allah ze yatugamba. Era Khawarij awe baava. Kati masjid sobola okugabirawo eminyago. Omuntu alese kyayagala okugabira abaddu ne babiteeka awo, abaddu balonda. Masjid kikkirizibwa. Ab'ebitiibwa waliwo ebintu batakolera mu masjidi. Omuntu bw'asalawo okwebakako mu masjidi
gumiikiriza kano ogende. Bw'osalawo okwebakako mu masigidi oyina enneebaka gy'olina okusooka, eyo gy'ovaako n'ogenda ku nneebaka endala. Sembeera wano musiraamu ndowooza bajja kuba bakulaba mbasomesa kiba kya masigidi n'obukulu bwayo, kati weebake ng'otunudde waggulu. Situla ebigere ate okole bwoti, kino ekimu okisibe ino bwoti. Mulaba omuddu oyo nga bw'akoze. Ekyo ky'oteekwa okukola bw'oba oyagala kwebaka mu masigidi, ne bwe ziba eddakiika 2 oba 1 n'omala weebaka ennebaka gye weebase yonna. Tuli ku masigidi, erina amateeka gaayo. Muntegedde? Bwe tubeera mu masigidi nga basoma khutuba n'omala otuula entuulo eno, ekyo kikambika by'okuvuma, era Abayudaaya baakikozesanga, nabbi n'akiziyiza. N'obeera mu swala n'okikola n'esswala ye beefudde. Tuli ku masigidi basiraamu. Kino mukiraba kyengoze? Oli mu khutuba olina wooli n'osiba akantu kuwe kati kaagandibwa mu busiraamu. Byali zimu ku njeregerera Abayudaaya ze baajeregeranga nabbi, so nga naye mu ebikolwa byati bimanyiddwa. Gamba ng'ekigambo kimulemu kwekigamba nti wala taqulu ra'ina wa qulu ndurna, kwali kuvuma nga balowooza nti Luwarabu. Allah n'akireeta mu kunaga nti muddamu okugamba omubaka owulira bulungi ra'ina, mukoze ekigambo ndurna. Oba omugamba nti saba kunninda, muwulira. Masigidi tekkizibwa kusitula amaloboozi. Badde oli ku ssimu, tudde eri sheekhi gy'ali mu kuwandiikira, n'oyogera ku ssimu n'ositula eddoboozi, oluusi nga mukaayana n'ebirala, oba okukubiramu olwale munno nomugaa nti ndudde okukulaba, okimanyi nti enkuba yatandise twebase, nze nvuddemu kunnya. Ne bweba masigidi ng'omazeemaze nga mulimu abantu abo, owandiikibwako ezambi. Ne bw'omagamaga nga temulimu basaala be mutawaanya, ne mubaako we mudde ebbali eri ne mukubirawo olwali, muwandiikibwako ezambi. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yali mu masigidi mwennyini ngali kwazikalize. Abasajja ne bajja nga humul arabi, nga bambi si ba mu kibuga bannakyalo, ng'abaddu bayinza okujja bambi nga bava eyo semba buli, kati bana bye baagala wano mu kapaaka kammwe, bebaga masigidi eri, webaga masigidi yiyo, kati ne balinnya masigidi eno nga ab'omukyalo bali abantu ng'abo bagenza okujja nga jama yawedde ne basaala byabwe, kati ne badda wali ebbali babeeko bye banyumya ebyabwe eby'omukyalo. Baga ne banegwe Kampala bulijjo ennyumba mpaavu weeziti, ega nti bannange ntunuulidde ennyumba nange nentya. Gwekimanyi nti enkuba eno bwetonye nawe wakyafu ng'ewaffe, mpise mu kapawunzo gamba nti najisa ennyini gy'olinnyamu, nga bali mu lwali lwabwe banyumya ba mukyalo. Umar wali mwazikali abawulira, n'ayita Bilal ibn Rabaha n'amugamba genda ewaka oŋŋambire mukyala wange awantu bwewati ne bwewati waliwo kibooko yange. Abo bagenda okuba si baana basomero, basajja baki? Omu kwe kubuuza omutuuze omu yamala okusaala nti oyo omusajja gwe bayitaani, naye gwe bayita Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Baali bamuwulira mu kyalo nti mukambwe, bwe bawulira ng'atumiza kibooko ne bamanya nti giwunye, bajja bamuwe essalaamu basiibule, n'abagamba mutuule wali mulinde omuggo gumala okujja. Bakankana era Umaru kibooko ne bagireeta, naga taala mujje wano, n'ababuuza nti man antum, mwe baani? Naga nti ffe tuli bantu ba mukyalo, twavudde kaalo gundi, tulina ensonga etuwese mu kibuga. N'abagamba sigenda kweyanjula nzaani, naye ŋŋenda babuulira kye bakolera mu masigidi. Bwe tuyingira ennyumba za Allah yudhkaru fiihi ismuhu, byonna bye tukoleramu tuba twogera ku Allah. Ebitali ebyo tubikolera bweru. Olw'okuba nti muŋŋambye muli bannakyalo mmwe mbasonyiye, kubanga abaawano mu kibuga tebeesiriwazanga mmwe kye bakolera mu masigidi bakimanyi.
bwe muba mumaze bye mukolera mu masjidi mufume mugende. Omu kubo yaleka engatto, omu kubo yaleka ki agano n'engatto zo ne bagenda era agenda bakubira ki eyo mpisa ya masjidi. Masjidi tiyandibadde ennungi kuliiramu. Okuleka nga okulya kwe tugenda okuliiramu kuli maaruufu nti abaddu bali mu kusiibuluka, omuddu alina saddaaka gy'abawadde, naye okugenda n'ogula akakyereko mu kaveera n'olaba nga wootuula wabuze nga kanyambuke mu masjidi oba okoze zambi. Oba nojja n'akatundako mu kaveera ng'oyakufuna wakanywera oba okoze zambi. Ne bw'oba kale waguze obundaazi nga bweyagala okuliira muno si kikyamu, si kituufu. Kuleka nga obundaazi bw'oba ogabudde mu masjidi munene mubuliira wano. Masjidi tugibuuza kuba naye egenda kutwagala nnyo ku lunaku lw'enkomerero yagiwa obudde. Buli lwolaba weeri ng'olinawo akadde ovunaanwa okugiyingira osaliremu era akeezi baaziyita tahiyatul masjidi, oba olamusizza ennyumba yaani. Naye gwe ate onaagibuuza ddi nga naye masjidi yennyini ebatwala mujje jjama ewedde, oli mujja mulaka yakuna, so nga baagala ogibuuze nga temunnasaala jamaa. Ne mu kugiyingira olina ebigambo by'olina okwogera n'okulembeza ekigere kye ekya ddyo n'omugamba Allah wange nkulaaje ne buli kirungi ekiri mu nsaba okimpe, n'oyingira. Okusaasirako n'ebirungi byo nsaba bituuke wendi, n'oyingira. Era bw'oba ofulumira ebigambo by'olina okwogera n'okulembeza ekigere ekya kkono ng'ekiraga nti woova walungi olese ddyo oyo we mabega, so nga mutooyi tuleka kkono ate mabega. Mwegendeza ebintu bino basiraamu. Kati masjidi eyina miiza, eyina enkizo nnene nnyo mu busiraamu. Era abantu bangi balaba nga balwana ebikonde bakubagana beevuma, n'omubuuza nti gwe kati bakubidde awo ku ki? Bandibadde bakubidde ku masjidi ng'olwanirira ki? Baganda baffe masjidi yaffe e Jerusalemu konde ddene nnyo eryagudde mu busiraamu eritasaana kubuusa maaso, eetaaga okulaajanira Allah. Tulina obukakafu nti olw'okuba nti nnyumba ye mu nnyumba ze yalayira mu Kulaani, Allah tasobola kuleka nnyumba ye genda bw'etyo. Wabula intansurullah, singa nammwe muvaayo ne mulwanirira eddiini ya Allah, ne Allah aba mulwanirizi nnyo ku ekyo kye mumaze okukola. Ku mulembe gwa nnabbi tebaayina bikozesebwa omuli emmundu, omuli bbomu n'ebirala. Olwaleero ensi z'obusiraamu nnyingi ezituuse ku leve eyo nga zibiina, wadde abamu babikozesa bubi. Mbabuulira n'ekigambo kino nga kyewuunyisa ate nga kituufu. Ne haramu weeri watonya ey'e Makka. Nkiddamu, ne haramu y'e Makka weeri wakola ki? Abaludde okugendayo abatatera kugendayo nnyo, bw'olaba security olumu eri ku haramu olumu tewa bulungi maanyi. Si lwakuba nti ntono y'amaanyi naye si yaffe. Ntegedde? Mulangira ono aliko olwali atwala Saudi Arabia, musajja oyo oluzungu lungi, ate abazungu bamwetooloola nnyo, yabaagala nnyo, era ensobi zakoledde ku haramu nnyingi. Okimanyi bulungi nti umula eno yasimbye eya covid eyasooka gye twagenda eri, enguudo ennya zaggulwawo eza takisi ez'abakazi, ekitabanga ku haramu ebbanga lyonna. Naye ono Monolith yagamba nti eddembe ly'abakyala nabo bafune gundi libate yaabwe, n'atongoza enguudo zaabwe era abakazi ne bavuga takisi zaabwe. Tegerekese kale nti ne haramu eyo yennyini gye muwulira weeri wakola ki? Watonya. Jjo mwalabyeko Friday Jumaa egenda mu maaso, musajja abadde alumbye Sudais, mwabirabye? Kati ebyo muyinza obbiraba, mulabanga firimu nga Katemba ali awo, naye olumu nga waliwo ekyekwese mabega, gwe sooka olumbe banakukwata tujja kukola kino.
mujjukire bulungi omusajja bwe yajja ku mulembe gwa nabbi n'akojoba mu masijidi n'ajjayo obwere n'akojoba bwe baayagala omulumba n'omukuba nabbi n'abagamba nti etulukuuhum musooke mumuleke mbaleke abantu abo amazima beega waliyo abamuliko kati waaliwo abaali bateeze ebweru nga balinze waakubira enduulu kola ki leka mumuleke amalirize anti bwe munaamukwata ajja kufuka wali afuke wali ne bwe muleka n'afuka awokka wangu wakulongoosa ye ng'amanya eby'omunda ne security n'amanya nti waliyo ebiri emabega kati omuntu okujja ku haramu oyingire mu masijidi ng'olina ekiti kye mwalabye ekyo okiyisaawa kiba kitegeeza nti ne haramu mwongere okusaba weeri watonnya era muyinza okuwulirako ekigambo kye mutasuubira nti bayimirizzaako okulamaga nkiddamu muyinza okuwulirako ekigambo ekyo nti okusinza ku security si nnungi muyimiriziddwamu emyaka nga5 otalamaga kale tuli ku mutwe okugamba nti mwe temumanyi bukulu bw'amasigidi ezo zenyumba mu nsi Allah zasinga okwagala kubanga zo ziteekebwako kumusinza ojja genda osomesa oyitibwa al arafi aya 27 abayudaaya bwe baategeera obukulu bw'amasigidi baali batandise nabo okuzizimba uli ekigambo ekyo baba 27 bana 7 awo ayitandika egamba nti walladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minin wa irsadan liman haraba Allahu wa rasula aya bwe tuyitandika nabbi bamutomeza olunaku olumu musajja omu yazimba masjidi nga nnungi etagambika masjidi eyo n'asala waabwe n'obusamu ekyo n'ayita nabbi agitongoza agigulewo naye miskiini ng'ebyekwesa emabega bye baagala okukolera ku masjidi eyo Allah yagamba nti we waali ekitebe ekikulu awagenda okutendekebwanga ejje erirwanisa obusiraamu nenga wano ku maaso nendaba olabira ddala nti buki masjidi ya busiraamu alaga nti la tadkhulu fiha abadan togeza n'olinnyawo ekigere la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqa an taquma fihi musigale masjid mbadde mulimu ezateekebwawo for the start for the beginning beeruza kusinza Allah eno yateekeddwawo ng'ekiri emabega we wali ekitebe ky'okulumba obusiraamu kati bali batanze enkola eyo ey'okuzizimba ntegerekeze kati eyo mission bwe yayiika mission eriwo yakuzijjawo mumugende nga mwetegereza nnyo ettaka ly'obusiraamu weeriri mu Uganda yonna libaako enkaayana tenda okuwulira nti ate wano bababbyeko simanyi fuuti 5 simanyi bali mu kooti n'atali musiraamu nti ate wano simanyi abalokole babajeeseeko charge mbwate gavumenti yabagambye ku William mbwawo baveewo inowooza nti ate William yakoze eki tegerekeze kati nga mission eriwo mu nsi yonna yakugjawo mizikiti naye ng'ekyo tosobola kukijjako dayirekiti anti kirabira awalala awanene nkugambe Jerusalemu yakubiddwa Israeli terina maanyi ago naye waliwo ali emabega eyo haramu bajagala oyagala toyagala lwaki Allah alina ekigambo kye yaleeta mu Kurani nti bwe mwaziina abantu bajja okusaala bibanyiiza mbu mubaleekaanira ye statement Allah gyeeta mu Kurani ega buli bwe mwaziina mbu abantu bajja okukola ki abantu abo bayomba temubawulira bagamba mubaleekaanira ab'ebitiibwa tutuuka abalokole abasula babuukabuuka era okwaziina kuno mukakasa kuweza essaawa kale kebeere eswala nga yalwatu subu yobayisha eweza essaawa ne Allah yagamba nti ekibayombya lwaki tebabaagala musaale mubeere mizikiti agamba nti bwe mwaziina oba mujja okusaala abantu bamu baleekaane ensonga ebaluma baveewo bagende kati bo okuyimba kwabwe ne bakeesa obudde kusikuleekaana muntegedde yendo statement ya Allah yagwako lumu ekyengeraawo oba mwagiwulirako waliwo munamajja omu yafulumya ekigambo ekyo munenga tamanyi na Kurani naye ekigambo kya Allah kyennyini yakiteeba
ega baveewo balekanya mama wange. Kale bufunze temumanyi value ya muzikiti, yezo kyaba mugitwala nga mulowooza. Ntera okujjawo n'olumu okusaala nga nkeddeko n'osangamu obwana obulonda ebinyeebwa nga bwabasooseemu. Imagine bwana buto temanyi masigiti. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku masjidi wamusoyitibwa Rum, agenza ennyumba zammwe muziwe ebitiibwa muziwangaliremu. Fa inna laha barakatun, bwe yamaliza aya eyo ndowooza, fa inna laha barakatun, emikisa gyammwe giri mu nnyumba ezo. Kale ab'ebitiibwa gyo bwe nalabye ebintu ebyo ku social media nga balumbye masjidi Jerusalemu, nekibanga si kipya kubanga ne haramu bagirumba nga nabbi akyali mwana. Waliwo yaleetako ekiteeso ku mulembe gw'abataabi gaga nti Madiina eggibwewo bafune ekifo ekirala, naye nga kyali kyekwesa emabega kwali kugisaanyaawo ng'olwo okugizimba giremese. Kale kijjawo masjidi kifo kitandise, ate nga kitandikidde ku mizikiti eminene oba emikulu. Mulajjane ku Allah subhanahu wa ta'ala anunule obusiraamu. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Abayina ku nsimbi mukwateko mu nsawo mwongere omuwali mwoyo ssente